Ng'eggwanga lijjaguza olunaku lw'obubenje ku nguudo, ekitongole kya KCCA nga bali wamu n'ebitongole okuli C-Square, Bloomberg, ssaako n'ebitongole ebirala bijjaguza olunaku luno ku ssomero lya Uganda Youth Aid Primary School. Okusinziira ku bakugu okuva mu ssettendekero ly'e Makerere bagamba nti abantu bangi abafiira ku nguudo nga bantu bano tebamanyiddwa muwendo nga nabwe kityo bateeka okubaawo ekikolebwawo okusobola okulaba nti embeera eno etaakirizibwa. Olunaku olwaleero tujjukira abantu akakadde kamu mu 35 abafa buli mwaka okuva mu bubenje bw'oku nguudo n'abantu miliyoni 5 abafuna obuvune mu nsi yonna. Ekisinga okwenyamiza 9 ku 10 ku bantu banene abafa baba mu nsi ezitali ngagga nnyo okugeza ng'eyaffe. Irene Musinguzi ng'ono omukungu okuva mu kitongole kya KCCA agamba nti omwaka guno bakubiriza abantu okukendeeza ku kuvuga endiima wansi w'omulanga gwatweddeko nga bano beetegefu okuyambako abafiiriddwako abaabwe ng'ensonga evudde ku bubenje bw'oku makubo. Okuvuga endiima ekyo ekisinga obukulu, abantu abasinga tuvuga ndiima ku nguudo, naye ate buli lw'okoona omuntu ng'ovuga endiima bw'abanga wa bigere oba wa booda oba wa kagaali tasobola kuwona. So omwaka guno eno tukubiriza nnyo abantu bakendeeze ku kuvuga endiima. Era omwaka guno eno tujjukira abatufuddeko, twagala okuyamba abo abafiiriddwa oba abafunye obuvune, naye ekisinga obukulu twagala ffenna tweddeko okuba nti no buli omu mu ngeri ye, oba oli muvuzi wa booda okendeeza endiima ogoberera amateeka ku nguudo, bw'oba oli muvuzi wa kagaali ogoberera amateeka. Ye mmeeya w'Ennakawa Ronald Balimwezo agamba nti waliwo obwetegefu okusomesa abantu okuba abagumiikiriza kubanga okupapa ssaako ne waasiwaasi kye kiviirako obubenje ensangi zino. That we need Ugandans to be taught how to be patient. We are not patient at all. Buli omu apapa siwe kiri kansala, buli omu ayagala kupapa, tetubeera patient ku luguudo. Tulina okukyusa mindset y'abantu. Amyuka omwogezi wa poliisi y'oku nguudo Afande Charles Sembulidde agamba nti waliwo eddibu ddene nnyo ery'obutamanya nga liviira ddala wansi naddala ebituuka ku mateeka agafuga enguudo. Yogedde ku nsonga esooka nti bumeseji bwa road safety oba obuyigiriza abantu engeri y'okukozesa enguudo edda bwabeeranga ku bitabo byetwawandiikangamu mu masomero exercise books. Nze mbadde nsuubira nti singa naddala bakola ebitabo ebyo babuteekako ku ngulu okwo abaana bwe bayigirako okusoma, ate ekitabo ekyo abaana babeera nakyo obudde bwonna. Abaana baffe bangi nabo bafa mu bubenje, so singa ebitabo ebyo babiteekako. Okusinziira ku kunoonyereza, abantu abasobera ddala mu miliyoni 1.35 be bafa mu nsi yonna nga bano bava ku bubenje obuvudde ku nguudo, abantu miliyoni 5 be bafuna obuvune okuva ku bubenje bw'oku nguudo, so nga ate mu batambuza ebigere abantu 10 be bafa buli mwaka ng'emperebeza eva ku bubenje bw'oku nguudo, ng'ate buli mwaka wano mu Uganda abantu 40 buli 100 bano be beeyongerako buli mwaka nga bafa obubenje obuviira ku nguudo. Oluvannyuma bano basiizeewo zebra crossing okusobola okutaakiriza obubenje naddala ku baana abagenda ku ssomero lino ssaako n'abantu b'omu bitundu. Emboozi eno yakusakiddwa Hasif Sekiwunga, Sarah Nakandi ku lwa STV Select ey'enjawulo.